الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe ekya al-mulakhasu al-fiqhi nga tuli ku kitaabu tahara, ekitabo oba omulyango ogw'okubeera nti twetukuza, nga leero tugenda kulaba baabun fi adabi qada'i al-haja. Tugenda kulaba empisa oba enneeyisa gye tweyisaamu nga tumaliriza ekyetaago. Obusiraamu tebulina kye bwalekayo okujjako nga bukinnyonnyodde, kubanga omuntu eddiini eno, eddiini ey'obusiraamu diini mutakamil ate eri kamil, diini nzijuvu, terinaamu bukendeevu bwonna. Obusiraamu tebulina kye bwalekayo ng'omuntu akyetaaga allahumma okujjako nga bukinnyonnyodde. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yabeera nti annyonnyola eddiini eno, era nga mu bye yannyonnyola alayhi salatu wassalam ze mpisa z'okubeera nti omuntu amala ekyetaago. Wabeerewo enjawulo wakati w'omuntu Allah gwe yawa ekitiibwa ku bitonde ebisigadde, enjawulo wakati we w'omuntu n'ebisolo. Ebisolo byo tebirina mateeka gamaga okumala byetaago, bikola nga byagala. Naye omuntu olw'ekitiibwa Allah kye yamuwa era yamuteekako amateeka, bw'aba atuuse okumala ekyetaago kye agenda emmanju akola atya. Era obusiraamu diinuna nadhaafa, obusiraamu waffe diini ya buyonjo, diini ya buyonjo, diini ya kwetukuza, diini ya kweyonja. N'olwekyo waliwo empisa omuntu zalina okubeera nti akola, oba engeri omuntu kyalina okuba nti yeeyisaamu ng'agenda emmanju. Ne mu kiseera ng'ayingidde atuuse emmanju alina okubeera nti alina empisa, oba alina empisa gye yeeyisaamu ng'ali mu bifo ebyo bye tumaliramu ebyetaago byaffe, era n'okufuluma afulumayo atya. Naam, omuntu bw'aba ayingidde ng'agenda okumaliriza haja oba agenze mu baitul khala oba emmanju, abeera nti asooka n'asoma erinnya lya Allah, kuba mu bifo ebyo mulimu ebitonde ebizibu, amajinni. Kakati osooka n'osaba erinnya lya Allah, bismillah a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith, wa bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Nga tunaawo kusoma kuyingira n'ogamba nti bismillah mu linnya lya Allah, ayi Allah nsaba okuyingirize obubi obuli mu majinni amakyala n'amasajja, majinni amasajja n'amakyala gonna n'oba nti ogusaba Allah kukingiriza amajinni ago. Edduwa ogisoma oli wabweru wa ttooyi nga tonnayingira mu ttooyi, tebasomerayo linnya lya Allah. Ebigambo ebyo obisoma oli wabweru wa ttooyi, bw'omala obisoma n'olyoka oyingira ng'osoosaayo ekigere ekya kkono, osoosayo ekigere ekya kkono. Era bw'oba ofuluma osoosa kigere kya ddyo bw'oba ofuluma. Bw'omala ofuluma n'oyogera ekigambo ghufranak, okyogera ofulumye, toyogera ng'okyali munda manju, wabula ogamba ghufranak alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Ghufranak kitegeeza ya Allah nsonyiwa, nogamba nebaza Allah anzigyeko ekibi oba kugamba ekyetaago ekyo kyembadde oba obukyafu obwembadde nina, nebaza Allah okubeera nti ansobozesa okuba nti mbumaliriza era nantaasa nemba nti maliriza bulungi ekyetaago kyange. Osobola nogamba just ghufranak ng'ofulumye, obyogera ofulumye ng'oli wabweru wa ttooyi, nogamba nti ghufranak, kitegeeza ya Allah nsonyiwa. Era mu kiseera kyo ng'ofulumye, bo mu kiseera nga oli mu kumaliriza haja, olina okubeera nti okozesa toilet paper oba n'amazzi.
toilet paper enaku zino kati zeziriwo nokozesa n'amazzi. Edda mu biseera ebyedda ekuba kati enaku zino waliwo ebifo waliwo toyi, naye edda nga abantu tewalina toyi, tewali zitoyi, nga omuntu agenda mu kyererezi n'abeera nti amala haja ye oba ekyetaago kye. Mu mbeera eyo omuntu talina kumala kyetaago abantu we bamulabira. Yayinanga okugenda mu kifo abantu we batamulabira, era mu mbeera eyo omuntu takkirizibwa kubeera nti ayoleka atunula nga mu kiseera nga amaliriza ekyetaago kye, takkirizibwa kubeera nti atunuulira eno gye tutunula nga tusaala gye tuyita qibla, ate tagikuba mugongo ng'amaliriza ekyetaago kye. Talina kukuba mugongo qibla ate talina kugyolekera maaso nga amala ekyetaago kye mu kifo ekyererezi. Era talina kumaliriza kyetaago. Tuli ku mbeera eyalingawo edda nga abantu tebannaba kuzimba toyi naki. Talina kubeera nti mu mbeera eyo, era talina kubeera nti akola ki, amaliriza ekyetaago abantu kugamba mu bisiikirize by'abantu. Katugambe waliwo omuti awo abantu batuulawo olw'ekisiikirize, kati ye n'amaliriza ekyetaago kye mu kifo ekyo. Ekyo tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa kubeera nti omuntu amaliriza haja mu bisiikirize eby'abantu we bawumulira. Era omubaka yakyogerako n'abeera nti akiziyiza sallallahu alaihi wasallam. Mu kiseera ng'omuntu amaliriza ekyetaago, tokkirizibwa kubeera nti obwerere bwo obukwatako ng'okozesa omukono gwo ogwa ddyo. Olina kukozesa mukono gwa kkono. Olina kukozesa mukono gwa kkono n'okozesa toilet paper ne weeyonja. Omala okweyonja ne toilet paper n'okozesa amazzi. N'okozesa amazzi. Ate mu kiseera ng'oyingira oba ng'ogenda kuyingira, tokkirizibwa kuyingira na kintu kiriko linnya lya Allah. Omuntu ayinza obba n'empeta ng'eriko erinnya lya Allah oba liriko ebigambo bya Qur'ani naki. Tokkirizibwa kubeera nti oyingira nabyo, obireka bweru. Era mu mbeera bw'obanga otidde ti bayinza obbibba oba ki, empeta yo bayinza ogibba oba ki, kale gibikkeko. Kati tulikulabirako giteeke mu katambaala, ogisibe mu katambaala ogiteeke mu nsawo. Mu mbeera bwekyo naye bw'oba osobodde okubireka ebweru kyekisinga kuba ekirungi. Era bw'oba oyingidde emmanju eyo tokkirizibwa kwogera ng'omaliriza haja, tekikkirizibwa kwogera. Era okwogera ekyo ekintu ekyo kinyiiza Allah, omuntu okubeera nti ayogerera emmanju, nga bwe kyajja mu hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri eri mu kitabo kya Imam Ahmad. Omubaka yabeera nti ensonga eyo agiziiza kubeera nti omuntu ayogera ng'ali mmanju, ali mu kumaliriza haja. Era tekikkirizibwa okubeera nti omuntu asoma Qur'an ng'ali mu bifo ebyo. Omuntu oba amaliriza haja ye, ogenzeeyo n'omala ekyetaago kyo short oba lonko, ekinene oba ekitono, okozesa tugambe okozesa toilet paper n'amazzi, n'oyonja ekifo ekyo obukyafu we buvudde. Oyonja ekifo ekyo obukyafu bukoze eki, we buyise. Era omakinga sure nti obukyafu obuggwawo, era n'ofuba n'olaba nti obukyafu obwo tebukugendako, tebugenda ku kifo kirala, katugambe kugenda ku bisambi oba ku bigere naki. Ofuba nnyo n'olaba nti obukyafu obwo tebukugendako ku mubiri wantu walala, oba okugenda ku ngoye zo. Ekyo ofuba nnyo n'olaba nti okyewala, kubanga kiriko ebibonerezo ebinene mu kaboli. Omuntu okubeera nti tafaayo ku musolo gwe ne guba nti gumugendako, kiri haramu, era kiriko ebibonerezo eby'amaanyi mu kaboli, ng'omubaka alayhi salatu wassalam bwe yabeera nti akyogerako. Era omuntu bw'aba agenze okubeera nti amaliriza haja, takkirizibwa kubeera nti akozesa ebintu nga amagumba oba ebintu nga obusa
bw'ensolo oba obw'ente oba ensolo yonna, ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nti akigaana. Waliwo abantu ababikozesanga edda ebintu ebyo naye tebikkirizibwa. Naam, omuntu alina okuba nti yeerongoosa naye n'abeera nti akakasa nti obukyafu bwonna bukoze eki, bumuweddeko. Kubanga alistinja oba okweyonja ng'oli mmanju n'okozesa toilet paper n'amazzi neweeyonja bulungi n'otukula, sharutun min shuruti sihhati lwudu, kalombolombo mukubeera nti wuzu yeekola ki, etuuka. Tetokkirizibwa kubeera nti omala gakola nga teweefiirayo, wabula olina okuba nti omanya nti kasita koolagajjala noba nti totukula bulungi, kitegeeza n'ewuzu yo tegenda kukola ki, tegenda tukula. Ate okweyonja okwo kwe kusooka nga tonnaba kukola ki, nga tonnaba kufuna wuzu. Nekino tukiige. Si kugamba nti wuzu etandikira eyo, nti buli woba ogenda okufuna wuzu osooka n'ogenda emmanju. Nedda. Wabula okwerongoosa okwo okw'emmanju kubeerawo buli lw'omaliriza ekyetaago. Yadde essaawa ya ssala oba si ssaawa ya ssala, olina okuba nti bw'ogenda okweyonja oba ogenda emmanju eyo olina okweyonja n'okozesa toilet paper n'amazzi neweetukuza bulungi. Naye bw'obanga katugambe wamaze edda okweyonja, essola neetuuka, tolina kyetaago kyagenda mmanju. Sigamba nti osooka n'ogenda emmanju n'olyoka ofuna wuzu. Nedda. Wuzu etandika nakunaaba mu ngalo, tetandika nakugenda mmanju. Ekyo kigenda emmanju omuntu akikola ayagadde, kugamba ng'afunye obwetaavu nti njagala kufuka oba njagala kumaliriza kyetaago ekinene, n'ogendayo. Ate buli lw'ogendayo tugambye nti olina okweyonja. Si kugamba nti kati ssaawa si za ssala kaŋŋende emmanju malirize haja oba malirize ekitaago sigenda kweyonja. Nedda. Budde bwa ssala si bwa ssala, buli lw'omaliriza ekyetaago ekinene oba ekitono olina okweyonja n'amazzi n'oweetukuza bulungi. Kozesa toilet paper n'amazzi. Kubigatta ebibiri kye kisinga okuba ekirungi. Yadde okozesa ekimu kikkirizibwa, naye nga okukozesa ebibiri n'osooka n'okozesa toilet paper n'oddamu n'okozesa amazzi kye kisinga okuba kirungi era kijjuvu. Then bw'omala n'olyoka okola ki, n'ofuluma n'ofuna ewuzu. Nga yetulabye nti emmanju sigamba nti buli lw'ogenda okufuna wuzu olina osookera emmanju. Tugambye emmanju ogendayo weetaaze ogendayo. Naam. Tugambye mu mpisa z'okubeera nti omuntu amaliriza alina okubeera nti afaayo n'alaba nti omusulo tegumugendako. Nabbi yagamba nti istanzihu min albawl fa inna ammata adhabi alqabri minhu. Nabbi yatulaga nti mubeere nti mwewala okubeera nti omusulo ogukola ki, gubagendako. Era nabbi n'atulaga nti ebibonerezo bingi ebyakabuli ebikola ki, bisinziira ku nsonga eyo yakubeera nti omuntu teyeekuuma ku musulo gumugendako, omusulo okumutonnyako. Ekyo kiriko ebibonerezo bingi ebyakabuli. Nolwekyo tufeeyo nnyo okulaba nti omaliriza ekyetaago omusulo tegukola ki, tegukugendako. Bwe guba gugenzeko by mistake nga tugenderedde, naabawo we gugenze fuba olaba nti onaabawo n'otukuzaawo bulungi. Naam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asaala, yasaaza abasiraamu, n'abeera nti afuna okwerabira mu kusoma Qur'an. Bwe yamaliriza n'agamba nti innahu yulabbisu alaina alquran anna qawman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu'a faman shahida as-salata ma'ana falyuhsin alwudu'. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadith eri mu kitabu kya Ahmad yagamba lumu yasoma Qur'an n'abeera nti afunamu okubuzaabuzibwa mu kusoma, awhama yafuna okubuzaabuzibwa mu kusoma Qur'an. Yamaliza essala yagamba abasahaba be nti bannaaye bwe tuba tusaaza oluusi tufuna
okubuzaabuzibwa mu Qur'an nga tusoma kugamba nobanga oba olinga ayerabira ng'osoma Qur'an nga muzimu ku nsonga ezireeta ekintu ekyo olwokuba nti abantu bajja ne basaala naffe naye nga tebalongoosezza wuzu zaabwe era nabbi nakubiriza abantu naga nti omuntu yenna agenda okusaala abeere nga falyuhsini alwudu abeere nga alongoosa wuzu ye nolwekyo kitegeeza tufuna mu hadithi eyo obutalongoosa wuzu kisobola n'okubeera nti kikosa imaamu nabeera nti yerabirarabira oba mu Qur'an ngaali mu kutusaaza nolwekyo tuba tufuna wuzu tulina okuba nti tweyonja bulungi ne tutereeza bulungi wuzu zaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yatendereza oba yawaana abantu ba masjidi Quba olwokuba nti beeyonja nagamba nti fiihi rijaalu yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbu almutahhirin. Mu muzikiti ogwo mulimu abasajja nga baagala okwetukuza era Allah nagamba nti wallahu yuhibbu almutahhirin, mazima Allah ayagala abeetukuza. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. abantu abo babuuzibwa engeri gye beetukuzaamu abantu abo Allah beerayogerako nti beetukuza era Allah ayagala nnyo abantu abeetukuza. Webabuuzibwa engeri gye beetukuzaamu bagamba nti bamala okweyonja bamala okukozesa katugambe toilet paper bazzaako okubeera nti bakozesa amazzi. Toilet paper z'ekiseera ekyo bwe bambala ng'ozikozesa ezaaliwo mu biseera ebyo waliwo zebakozesa si ze zino ng'ezaffe naye kati kanjogere toilet paper kuba zeziriwo. Bwe bambala ng'okweyonja nga bateekako naki amazzi omala ng'okwetukuza ne toilet paper nga bakozesa naki n'amazzi. Nolwekyo enkola esinga okuba akmal esinga okuba enzijuvu eyokubeera nti omuntu yeeyonjaamu n'abeera nti atukula bulungi. Nolwekyo baddu ba Allah abampuliriza era bandaba, obusiraamu ddiini ya buyonjo, tweyonja emibiri n'emitima. Omuntu alina okubeera nti muyonjo essaawa yonna. Tuba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nti atubuulira butya bwe tumalirizaamu haja yaffe oba okumaliriza ebyetaago nga tugenze emmanju. Ate ekyo kyennyini kibeera nti kituyamba okuba nti n'essala zaffe zikola ki zituuka mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.